Sala wanzikiriza omusango nga ngukiriza ngumanyi nagukola kuba nali ndino mujjako gwe wenna ali yalina okuba kyoyinza okwebuuza kyogamba osobola okyusa gavumenti eno nga tomaze kubako kyolina kukola. Nze nali nyingiridde President Museveni nga ngenda mujjako era nsaba ansonyiwe nga bwe basobodde okunsonyiwa ku kooti ne basobola okunsonyiwa papadoni nanzijjako emisango. Nsaba Mr. President mu bwetoowaze obwange obungi nga muwanguzi Paulo ku lwa famire yange nsaba mukama wange onsaasire onsonyiire ddala ate tondekerera wano kubanga buli kimu nange kyanzigwako. Nsaba ompe ne ku buyambi bwe nsobola okubeezaawo abaana bange kuba omulimu gwange ngukugambye nali musajja muyonzi w'amagumba era nali nsobola okufuna kasente nga tekiŋŋaana nakuyambako ku bannange abaali baliwo mu ekyo ekiseera nga bentambula nabo nsobola obbawa ku buyambi naye essaawa zino nze nsaba obuyambi nga nange sirina wakukola ki sirina wakutandikira. Nammwe mwenna abali eyo abannaffe bagenda ne bagamba Mr. President yaleeta okwebaka kituufu. Nze nali ndowooza mbu nzuukuse y'ensonga lwaki nayagala nveeyo mulwanyise nsobole okumuvuunika naye bwe nagenda okwetegereza bwe bamaze okunsiba naye ndabanga mu butuufu omusajja yaleeta emirembe. Bwe yaleeta emirembe gye ate nze nenjagala ngitabangula mu kugikozesa obubi. Nange bwe ntunulamu bannayuganda bonna nga bamaze okunsiba saalabako yajja kunnwanirira kuŋŋamba nti annyamba oba agenda kunnyambira abaana bange oba bakazi bange okusobola okubeera nga basobola okubeerako obulungi. Naye mu mbeera yonna gye mpiseemu wakati mu kunyigirizibwa nange nzukuse ewa President Museveni era nga bw'owulira nti gavumenti ya President Museveni ekyamazima bo bazuukufu bali mu musana bakola. Abasigadde opposition ye yebase kuba teri yasobola kusitula mutwe awezembo nze nsobola okubaako ne kyenyinza okukola. Gwe wenna yetegese okukola ekyange naawe ogenda kusibwa nga nze bwe mbadde naye obwetoowaze ewa Mr. President tusaba tusonyiwe naawe yetegese okukola ekyo kakkana va mu mbeera erowooza nti ogenda kulwanyisa gavumenti. Abo bonna beebase tekuliko ayinza kwetegeerera. Muyina yabatumanga Museveni kasajja lwazi muyina yabatuma zamanya gange nze Katabi Tribe nga nvira mu Mbale State nali nkola emirimu gyange nga nina mukyala wange tubeera ffenna n'emirimu gyange gyafa amaka gafa sina kutandikira era neebaza President Museveni okupa padoni eno nenafulumye nga sirina wendaga nembale gyendaga sirina wentandikira nensibira ku mulyango awo nensibira ku mulyango ne bannange ne baga bannange sirina wendaga embale sirinayo kintu sirinayo wadde n'ekimu salo ne tukubira omuwabuzi wa President nasobola okunsembeza nanfunira wensula era bwenina kati era nsaba kubudaabudibwa sobola okudda mu nsenga zino eyagale naye kati sirina wakutandikira sirina wadde buli kimu kyafu ne famire yafa. Amanya Muganza Joseph amanya gange nze Muganza Joseph ndi musajja musawo era mbeera mu district y'e Wakiso Kasangati nga gye nsinziira. Mukadde wange President w'eggwanga lino nsooka okwebaza olw'okulonda abantu abanaamanyi okubudaabuda abavubuka naddala nga nsooka okutuukiza ddala okwebaza kwange eri mwennyinaffe gwe watuwa Fulufiga ne Uganda waffe balamu kuba basobola okutunoonya buli wamu we tuli wonna. Twagezaako buli nsonda zonna nezigaana era amakubo ge twakwata gonna gaagaana nga bwe bibadde bitambula. Mbadde musajja akola alina emirimu gyange nengira ebyobufuzi ebyokulimbibwalimbibwa netutuuka n'okuba nga lunaku lumu twaliko mu kibuga kyo naye nga naye mwennyini tomanyi nti mwetuli nga tuweramu omutwalo mulamba n'abavubuka bonna nga bwetuli era netumalamu olunaku lulamba netuvaamu netuddayo. Naye mukama wange nkusaba mbwewombeefu obuyitirivu mu maaso go nga nfukamidde ku lwa bannange. Nsaba taata ng'akunkusaba amaziga nafiirwa kitange nafiirwa mmange abaana bange bafuuse momboze sirina walala wonna wakuddukira. Ine ennyumba yange nalina kula kapoloti ng'omuvubuka n'enzimba katwalibwa banka kuba nalina ewala y'akasente. Saawa zino ntya n'okudda ku kitundu kuba wakyali amabanja amalala gamanjibwa era twavudde waffe twabadde Maction Bay
twakubidde baba full figure n'atunoonyera n'atubudaabuda nakakati naye nsaba nga tuli ku mpewo y'eggwanga eno nti abavubuka mwenna abadde bakyalimbibwalimbibwa abantu opposition kino kyekiseera ekyokukyusa buli kimu kye mbadde mulowooza mukize tugattire wamu tusobole okugoberera muzeeyi atukulembedde mu mbeera yonna gye tukola kye gye tulimu kuba tukumya abavubuka tubadde tukulaakulanye naye ebintu bye twali tukoze byonna biweddewo bifudde olw'embeera eno nti twagenda mu bintu ebitatuyamba misango gyonna gyaliwo twagikola era nga tulimbibwalimbibwa bannabyabufuzi abayagalira ebyabwe so nsaba gavumenti eno mutuyambe nga pulezidenti w'eggwanga taata tutwaleko ku rehabilitation kyetusabira ddala atukulembeddwa mwannyinaffe ne minisita w'abavubuka ekyokubiri ku kyo nsaba taata wetuba tuvudde ku rehabilitation tukusinkane tulina ebyokwogerako naawe ng'abaana abazzukulu ne batabanyi baffe abakulu abazadde baffe bakuweereza naye ffe twali tujeemye ng'abaana so nkusaba taata nga ofuna amawulire gano ge tuliko ku ssaawa zino tusaba otufunire olunaku tukusinkane twogereko naawe obulwadde obunnuma ndi mulwadde w'hepatitis B nabifuna mukomera nendwala ne pressure ndi ku ddagala erya buli lunaku byentaalina nga ndi wabweru ate nalina emirembe gyange taata nkusaba osobole okutuddukira ng'abavubuka tuddewo tubeera abavubuka twegatte ku bannaffe abali mu ggwanga batambuza eggwanga obulungi twebaza muganda waffe muto waffe akulembedde eggwanga ng'akulembera amagye mu ddembe epitirivu kati akyusizza amagye g'eggwanga twebaza baminisita bonna bewalonda abamanyi okumanya abavubuka nti balina obwetaavu mu nsi muno tujja kugoberera tetujja kukuswaza ne mwannyinaffe nga bwe yasalawo okutuyimira ewaddeyo obutamuswaza mu maaso go buli kimu tujja kukikola nga bwe kinaba kiragiddwa amannya gange Muganza Joseph. Yenze Sanya Muhaidini Musayi gwa Bobby abasinga obungi mummanyi ebbanga lyonna mbadde nzija nkube emmeeza mu kkooti y'amagye nsooka okwetondera eggwanga okubeera nga twayokya kolansi ne tufiiriza Uganda obulindo bw'ensimbi nga tuwagirwa bannabyabufuzi ab'effujjo. Twebaza omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yawuliriza omulanga gwange gwe namukubira ne mugamba nti muzeeyi tutaase tuboneredde olwaleero embeera gye tulimu twevuma ebyobufuzi nge tumwebaza okutujja mu jahannama gye twabadde tubadde mu bulamu nga abasajja beebaka ne basajja bannaabwe nga bamala obwetaavu bwabwe ku basajja bannaabwe n'otunuulira omuyaaye mu nnabyabufuzi Kyagulanyi n'avaayo n'agamba nti tubeereyo mu mbeera gye tubaddemu emyaka ena seegatta simanyi mukazi bw'afaanagana n'okuva we bannyimbudde sinnaddako wange ebyange byonna byasaanawo n'engoye ze bankwatiramu ze nkyalimu nsinziira wano ne nsaba omukulembeze w'eggwanga taata His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni oveeyo tusisinkane tulina ebyama bingi bye twagala okukugamba abasajja Kyagulanyi abadde atukozesa nga yatufuula bizinensi ze n'atufunamu ssente nga yatufuula kya busuubuzi nsinziira wano n'endabula abavubuka most especially the youth abavubuka abali mu bikolo eby'effujjo teriiyo muntu ayinza kwagala Kyagulanyi n'amunsinga naye olwaleero twavudde mu kkomera ebyaffe byasaanawo tetulina we tutandikira ye mwennyini twagenze ku kitebe kye n'atwegala n'agamba twamulyamu olukwe abaana bafuutu soja bajuza otukuba buli kimu kyonna so tusaba gavumenti eveeyo etaasa abantu bangi abakyali mu makomera ku nsonga zino Kyagulanyi yasibisa abaana b'abantu bali luzira ne bafiirayo emisango gye twakola twagizza era ne twetondera gavumenti etuddiremu etuwa ekisonyiwo twayokya kolansi twaluubanga poliisi ne tukuba abasirikale n'okwagala okubatema naye olwaleero twebaza gavumenti okuba nti twazze ebweru naye ensi gye twazzeemu tulabanga buli wamu waatufundiridde tetulina we tudda tubuuza tuddewa teri atukwatako tusaba omukulembeze w'eggwanga oveeyo otutaase jjajja tukusuubiza n'okujjukiza nti gye buva ne gye bukoma bbaasi evugwa musajja mukadde teriiyo muvubuka yali avuze bbaasi eggwanga lino gw'omanyi gy'olijje era gw'omanyi gy'olitwala twalabe ku kiyitibwa obuyinza twalabe ku kiyitibwa omuntu ng'alina obuyinza olunaku lw'ejjo twabadde tumanyi tusula luzira naye ekiragiro kyazze nti pulezidenti abaddiddemu ye jjajja mmwe talina buzibu nammwe naga nti abatadde ntwala okwebaza kwange n'okukaabirira omulanga
eri omukulembeze w'eggwanga atusonyiire ddala atufulire kye tutandikirako. Nensaba ne speaker wa parliament, nensaba Genosale, nsaba first family yonna Natasha, nensaba abagagga b'omu ggwanga omuli Hamu, nsaba buli munnabyabufuzi Nevuma Kyagulanyi okubanga yatuyingiza mu bikolwa ebyokwagala tumufiiririre yenga ayisaawo ebigendererwa bye ng'omuntu. Olwaleero ekitebe kya Nuupu kyazimbibwa mu musaayi gwange. Kyagulanyi abadde akozesa obutambi bwaffe ng'atufeera nti twekalakaasize mu kkooti z'amagye. Abasajja ne bankuba muno mwonna ensigo mpulira zonna zakola kizinnuma zineetaaga bujjanjabi. Naye nga ye atugamba nti gavumenti muguleege paka we munaagiwangula. Naye olwaleero ye ng'adda bweru yeebaka n'abaana be. Njagala okusaba Kyagulanyi nti we tukomye twagala Shalom ne batabani be Bakampala, Joel Ssenyonyi ne Shamimu Malende n'abala batandikire bwe tukomye. Abagamba nti twakoze kikyamuze mu kkomera gye mbadde sirabyeyo omugumu. Abanfera nti muge bateekateeka okuntemula bagenda nti bajja kunzita. Naye Nuupu si yeekulembera eggwanga lino. Tusaba pulezidenti otuwa obukuumi. Kuba ffe tubadde musaayi gwa Bobi tubadde ffe tumuwa amaanyi. Era olwaleero ke tumuniibudde tukakasa nti Kyagulanyi avudde ku maapu agudde. Kyagulanyi muwabula ebbanga lyonna nzize muwa amagezi. Kyagulanyi asobola kuyimba agenda akulira abageto. Naye tasobola eggwanga terigenda njagala okulabula abavubuka abali mu kulwanira Kyagulanyi gwe bali mu kulwanira talina kyagenda kubayamba. Ffe tubadde ekyokulabirako ekyamaanyi nga yali yambye ffe ababadde mu kkomera. Olwaleero tulidde akawunga bankwata nina kilo 7, olwaleero nina kilo 28. Tusaba gavumenti estaasa abavubuka tuliredde okukyusa abavubuka bangi. Twagala ebirooto byaffe bituukirire n'okubeera kye batugamba nti batutwaleko ekyankwanzi batubudaabude. Ebintu ebyo gavumenti ebiteekese mu nkola kubanga mu butuufu we tuli. Tusaba buli munnabyabufuzi yenna, tusaba bannayuganda bwenna okutwaliza awamu, abantu abateekateeka okukola kye twalimu, abavubuka abaagala okukuma ebipiira mu kkubo. Teriiyo muntu kugamba nze yali akulira abakuma ebipiira mu kkubo. Naye twazudde ne tutuuka ku mulamwa nti omusajja tasobola era mu butuufu kya piki ffe twagijjangako ekizoozi ne tugiteekamu ebiti ne twambala ebifaananyi bya Kyagulanyi ffe ng'ayagala tuffe tumufiirire. Akaseera kano twagala naffe Kyagulanyi atufiiririre. Ffe tumufiiriridde emyaka 4. Ekyokubiri tuteekateeka okuggula ku Kyagulanyi emisango. Twagala Kyagulanyi asirika alina kutuliyirira kubanga obusibe bwe tukoze n'omwana we tayinza kubukola. Kyagulanyi yamala mu kkomera emyezi 2 gye yamalayo. Ensi neekwata omuliro buli wamu n'abeera ku bunkenke. Okiraba lwa Kyagulanyi kumukwata. Olwaleero eyali atugaana tukkirize emisango ekintu kye twakola okusalawo okutuufu gavumenti neetuta. Kakati kusalawo kikwe twakola okukyamu. Njagala okulabula bannabyabufuzi bonna ab'effujjo abaagala okuteekayo abaana b'abantu babafiiririre bo bafune ebifo. Ekyo mbalabudde. Temuzannya na muliro ng'era muzeeyi watera okwogera. Nze mbadde musaayi gwa Bobi era nga mundaba bulungi nnyo. Naye tulabye nga Kyagulanyi bw'aba tasobola kugula mundu n'agenda mu nsiko muzeeyi gye yayita agende mu by'okuyimba ati tulinga ayimbe. Ate emitwe gye baba batumanga. Batugamba twakula bine kijambo emitwe gye baba batumanga. Emitwe batumanga gy'abafulufiga. Naye yatugamba mbu twakula by'okukkiriza. Naye yezaake bamuteeke Maxon Bay bamugamba tebamutwala ku kooti nga tebamusazeeko nviiri ng'alina kasango katini. Naye ate zaake yali kasanga katini yasalako enviiri amangu n'embiri aveeyo. Naye yaddaawo n'agamba abaana bakoze bi abaana bakoze bi. Tubalabula tubagamba bo balaba twakoze bubi okukkiriza nti bamusire bagende mu bifo byaffe fayiro namba ekyaliyo bagambe nabo bali ku musango babagatteko tulabe bateegayirye kuvaayo. Ebyo ebigambo byange netusaba muzeeyi atuddiremu atuyambe twayo kya kolansi ensi twagikolawo bina kakati nate tewakyaliwo ebinnya. Abantu bangi babifiiridde mu ngajja buzine babigwamu. Tusaba Museveni atuddiremu omusango tugumanyi era bagutusomera nti twayo kya kolansi mu nguudo twayo kyebitiira. Tusaba Museveni tusaasire taata pulezidenti w'eggwanga tuddiremu ddala. Ebyo ebigambo byange nze Kijambu Simon. Ono si yateka amafuta ina na rivia utaya. Yenze yali ayagala okweyokya ebintu byonna. Polisi eyekira. Kyagulanyi yatukozesa ebintu bino. Naye nga ffe kye tusaba nga gavumenti nti obuzibu bwe tusanga nti ffe ate bakwata ffe. Abasajja ng'abo ne babaleka ebweru kuba kakati obusungu bwe tulina ku Kyagulanyi. Abantu abali mu kuvaayo ne balumba muzeeyi Museveni nga bw'atakoze enguudo z'omu Kampala. Olwaleero njagala okwetonda eri ekibiina ki Nuupu
nenetonda n'eggwanga lyonna ffe twayo kyenguudo z'omu Kampala okulaba nga zifaanana nga we ziri nga tufererwa Kyagulanyi nti agenda kujjako gavumenti wabula naye n'agenda mu State House n'ajjayo ebisawo bya ssente era emmoloka gye baamuwa neebaza gye n'omuhoozi okugulira Kyagulanyi emmotoka emmoloka ye bamala kubanga bamuwe obuyambi bwe ffe n'asindikayo ffe n'atwonoona n'ayonoona Uganda mu mawanga g'e Bulaaya nti baasibira abantu obwereere baasibira abantu ffe baali badde agamba nti baatusibira bwereere emisango twagizza tukyowa Kyagulanyi gwe baasiba ali mu kkomera agamba nti bamusibira abantu be abantu ba Kyagulanyi bonna mutabani waali Kampala ali bweru ayeeyagala n'abazungu abeera ku beach olwaliro Kyagulanyi ayonoona Uganda mu mawanga g'ebweru nti baasibira abantu twakola emisango twagizza buli kipiira Kyagulanyi yali atusasula emitwalo 5 tukume ekipiira mu kkubo tusekeetere gavumenti eyalondebwa abantu nti eveeko ne twebaza Muzeeyi Museveni ffe twakuba abantu mu kalulu n'okuba nti twenyigira mu kubba obululu bwa Muzeeyi era twetonda ffe abawagizi ba Nuupu ffe twabba obululu bwa Muzeeyi ekyo kiri ku likodi ffe abawagizi ba Nuupu nali situmanyi nti Muzeeyi alina n'obujulizi obujulizi ffe twatiikinga obululu mu kifo ky'okutiikinga Muzeeyi nga Kyagulanyi atugamba nti tutiikinge ye ffe twabba obululu bwa Muzeeyi obululu twabba obululu obuyitirivu Kyagulanyi teyalina kufuna bululu miliyoni 3 yalina okufuna kubanga yali tannamanyika nnyo okitegera abantu baali bamanyi nga muyimbi yalina kufuna obululu akakadde nga kamu naye twatiikinga twetonda ku lwekyo okuba nti twatiikinga obululu obutaali bwa Kyagulanyi ate ne tubutuukingira Museveni okitegera ne tubutiikingira Kyagulanyi okulaba nti Muzeeyi n'abanga akalulu kano oba oliawo naye tumusuubiza nti nze bampita kanoonya eno eggaali gy'afunye emwegasseeko egenda kumuwenjeza akalulu tubadde omusajja newolaba ali ku bunkenke omumwa twagusirisa kimanyi kye tusobola okukola yaŋŋamba neeyiweko amafuta ngene neetulisize ku poliisi nfe n'abasirikale nenkikola kyennyini ebintu biri ku likodi mwabiraba TV zabiteekayo okitegeera so kaakati akimanyi kye tusobola okukola era tusaba Muzeeyi oba n'atuyingiza mu security oba n'atuteeka mu SFC kuba katuulya twagala kumukolera kulaba nga eggwanga tuligattako fe ababadde bateekateeka okuganga eggwanga tulizimba ate tubadde tuzimbulula lizimbulule so tumusaba omukulembeze w'eggwanga abeeko waatunyiga tukole naye ne twebaza omukyala Jennifer Full-Figure eyayingira mu nsonga zino Jennifer Full-Figure tumwebaza omukulu omukyala ono Muzeeyi tukusaba mu promotion alina kuba na Ssaaba Minisita kubanga okuva we yayingira mu nsonga zaawedde omukyala ono namukubira luzira essimu ng'ennaku etuyonka nga tumugamba Kyagulanyi ng'atufudde olusuku tuyambe omukulembeze w'eggwanga tuyambe n'agamba abaana mwenja kutereera muli bweru so yakituukiriza naye kye tusaba ebirala tulaba nti bijja kuggwa twafunye eddembe twebaza eddembe lye nnina that is what we call sweet freedom simanyi nti ndi bweru ku kyembaddeko eruzira tubadde tusula abantu 104 simanyi nawe banyiga ssimu n'essimu sinnagifuna nze ensi gye ndimu ntambula emyaka gye mbaze nga seegatta simanyi ndowooza we beebaka kati namukazi kuba mbutuufu embeera gye mbaddemu onyonyole abantu essimu yange mwagifuna mutya era mwagijjawa essimu y'omukyalo ono twagifuna ku ssimu kuba tubadde tubeera eruzira nga tusaala ya rabbi nga tukaabirira Allah atusaasire rabbana takabbal minna innaka anta samiul alim atusaasire Allah atujje mu nnyanga gye yatusuulamu twali tuli awo omukyalo ono yali aweereza pulogulaamu ng'agaba ssente za ggulu agamba nti munnange gavumenti yataddeyo ssente za ggulu ne tumulaba ng'agamba nti bannange abaagala okufuna ssente za ggulu nti ennamba yange yiyo awo kwe twafunira essimu eyo tetwamanya nti oba oli awo Katonda yali ayagala tuyisa mu ssimu eyo okulaba nga tufuna omukyalo ono naye mwagiwandiika muto abasibe bangi eruzira bawokinga pulogulaamu eyo ya Jennifer Full-Figure naye abasibe bagiwandiika naye nga tugiwandiika ennamba ezimu nga tuzimiisinga mwagiwandiika bameka twagiwandiika ne Muganza n'abasibe abalala kuba wali abasibe bangi abakwetaaga eruzira okubeera nga obayambako nsinzirawo nensaba ne pulezidenti ayongere asonyiwe abantu bali mu makomera tebalina misango abamu myaka 8 bali eyo kooti tezibatambuza abantu bali eyo bafiirayo abantu bali eyo mu kkomera bafiirayo abalala kooti tezibayita naye ng'abantu abamu emisango tebagirina nze nsaba wateekebwewo enteekateeka ey'okubeera nga pulezidenti asonyiwa abasibe oba buli mwaka ng'asonyiwa baasonyiwa kubanga mu butuufu ekiri mu kkomera saali yagadde muntu yenna musiba ku kyenda byeruzira saali yagadde muntu era abavubuka abateekateeka okuyingira mu bikolo by'effujjo mbalabula temumanyi kye mwagala temumanyi kintu kye muli mu kuyingirira
bagamba abantu mwabaliddemu olwo kijambo olina kyogamba katalekeka